manager wa Nina King songa esokera ddala okwogerwako mumanyi ensonga zange zembadde ne black market ez'oluyimba lwaffe naye saawa eno twogera ku health ya Ninaroz tali bulungi emotionally she's not fine era Nina yafulumyemuko stress emuyitiriddeko nga ffe bakwano be ne tumusaba afulumemuko katono akakkanemu adde yakedde ku macanga YouTube channel ye gye yaggulawo like 5 years or 6 back eriko n'ennyimba ze enkadde baagi strikings neevaayo eriko ennyimba nga olumya banno zibadde mu kakadde ennyimba ze zonna enkadde kola essaawa eno abayimbi omukyalo oyo YouTube ye badde ng'emuwaayo ku busente nze njogera nga kyaliwo era ne manager wagenda kunyonya cause nze we communicate a lot with Nina YouTube ye badde emuwangayo kasente kale ate essaawa eno source of income ye bagikoze eki bagituze tetuyimba so ng'omuntu yenna alina stress naye bano abantu bakozesa kibuli because Nina mukazi okitegeera Nina mukazi bamukolako kibuli ate Nina si wa bigambo bingi nnyo si omuntu avayo n'ayogera oba ki biseera ebisinga she drowns in her sorrow n'emulya naye ate tetugenda kukkiriza kyali waffe kutuuka ku level eyo manager wankubidde ku makya essimu nga Nina condition ye eyongedde okuba waasi ali too stressed toyinza kera ku makya nga ggwe abantu abasinga mwina YouTube channels abantu kati abalina YouTube channels benjogera nabo bino babitegeera YouTube pays some money and Nina is one of those artists who gets the money because her views are very good. Nina aweza views 1,10,000 ku YouTube ng'ogase videos ze zuka kasente kaba kajja essaawa eno tetukola ate omuntu tosasula rent wa muyimbi toyina kyomukolera kyokka ate otuze source of income ye omusuubira kuba atya era of course pressure emukutte stress takitegeera tamanyi kiddako tasobola na kugulawo channel mpya kati nti Ninaroz kozi buli jaggulawo Cedric ja striking contracts nze yange gina signing gye ngenda okwogerako ne King ajja kwogera ku yaabwe ne Nina tewa Cedric doesn't have any right ku music waffe omukadde kati nganze yansanga ne one for the road is bisaanyi tayinaako right era kyova olaba oluyimba lwange luno one for the road namugamba ajjeko ttaagaze kozange contract emukkiriza okusolooza ku nnyimba ze ya financinga 100%. That is audio production and video production. Kati ennyimba za Nina enkadde ze yajjeeyo z'olumya banno zaataase kamu ssente za Mulwadde zi omuliro lwaki yazijjeeyo like nga teyazifinancinga okitegeera he would come go strike the songs zagamba ezo ze yakola ne Nina okitegeera ate on top of that ennyimba ziba ne tags ennyimba za Nina ezisinga ezo ze yakola ne black market zibadde nga ne tags simanya music simanya on behalf of this simanya collected by on behalf of black market sente zibadde already zigenda wuwe kale ate naye already nastrikinga channel agiyita discipline akosa kibuli mweno contract kati nganze gina signinga it tells me that Nina right wembanga siri satisfied with what they are doing I have a right to step out Chibaita if there is breach of contract I step out my issue is one in that they are supposed to do me 10 records in a contract of 1 year they only did 2 projects and banonyanga bebulankanya onajja banyonyola ebintu bye bya budget nga bebulankanya badduka there left right center mbanonya kuchegera nimba esonyiwa cause nali nkoyo okwewuba ku black market ninkola ebintu byange nganze nimbikola so now what is it my time had ended it was 1 year and that's what we agreed with him we talked cause tabangako muntu mubi kyali atulaga kati esawe no atulaga malis tabangako muntu mbi yali tukanya bulungi atubadde nga twogera kaabe Nina ya just tusa kutefula amanya amazima teri muyimbi in their same mind assigning myaka 10 akaje bagamba mbu si nyimbo ba YouTube kizenga by the way n'ensonga ya drugs omuntu avuddeko omulaba byayogera tebikwatagana Nina tayogera nko bintu bitakwatagana mumuwayiriza buwayiriza Nina issue ya drugs yajogerako dda nti yagivanamu Nina mbadde tali ku drugs naye emotions zimulya bana etwagala music waffe I know how people sacrifice for their music especially Ninaroz I know how much she puts in okera kumacha nojjayo bujja music we bwotyo kyayitamu kibi nnyo ali bubi kikyo mwagala mu kati sawe tugenda mu court because we have already talked to our councils we have written a letter intention to sue
just kwati wano tuzze kimaking anti we are speaking. The manager wenjagala, he wanted to speak to the fans of Ninaroz because bagenda banoonya music wa Nina tebamulaba. Cedric yakola Vevo eyiye kwe yaleka music wa Nina. Chano ya Nina n'agijjayo. Ekitegeera. I think that's not how you handle things, you know. Ng'okyagala okukola n'abantu. Ate Cedric lekera otuma Angela Katatumba. Ku TV gwe kenyini tuma tiimu yo. Angela is not banaye abantu abasoma abali kweno. Contract kubako witness. Angela yes. Kamba nnyonnyole kino ekintu. Kuba bino ebintu byenjogera si byakulimba. These are facts. Manya agenda kudda akomewo abaleekaanire. But that's the truth. Angela is not a witness on my contract, and neither is she a witness on Ninaroz's contract. So what gives her the morale to speak about our contracts? Like she's our witness or our manager. Namulabe ku TV kusade nga avuma Nina nanga antwaliramu. Ajjawa moral authority okwogera ku contracts zaffe nga teyali witness. Because if she was a witness, she would come to speak about our contract. She's not a witness. She was on TV on Saturday. Abantu balaba. Ne bankubira akasimu kweyo TV nenjogera n'akyankalana n'addukako. Because namuwa njagala je one on one with me to discuss a contract yange oba agimanyi tugiyogereko. Balina olutalo lw'omusajja oba oli mukyala munno muyimba. Lwaki oba ogenda n'omusabula ku TV? Omulabisa. Lwaki omulabisa? Simanyi, but whatever it is, Angela, please be serious. This is a fellow musician and a fellow woman. Better mu kind ng'oyogera bintu ebimu ku TV. Si kugenda mbu teyasayininga byatamanyi. She knows what she signed. Golooza mulalu ogamba nti yasayininga omwaka gumu gw'ate ogenda ku TV owooza myaka 10 ng'ate tolina witness ku contract ya munno. Tubeeremu bannange, tubeeremu. Angela, tubeeremu. I have a lot of respect for you. You are my judge in Airtel Trace. Nkuwa respect nyi buli lwe nkusanga nkubuuza, I give you respect. But ate teweemalaamu nnyo bw'otolwa kuba Cedric mukwano gwo. I don't know whatever it is because era ajja kudda. Ayagala nnyo ajja kudda ewammwe bw'ani mwennamu abanamawuli ajja kudda. But the truth is, if she wants to do that, then let her come one on one with me on TV. Tuogere aba ayagala discussing a contract yange ajje one on one with me on TV. Mutufunireyo olunaku. Ndete contract yange naye yeefula nti agitegera nnyo naye aginnyonnyole. Angela si muntu mubi. Era kimulaba, I'm shocked right now nti yagenze ku TV n'atusabula nze ne Ninaroz over our contracts that she's not a witness on. Azoogerako ki? Ajjawo obusungu bwe bw'alina ku Ninaroz. Beera fair ng'omuyimbi. Kino ekintu Ninaroz kyalimu essaawa eno bakyendimu kigenda mutukako anytime with because naye muyimbi. Oli mukyala munne nze no ne bwe yatandifuddeko oli Nina mukyala munne. Mukyala lumirirwa mukyala munno. Ebyo byonna bivaawo nti omuntu oba mujja oba biki oli aba mukyala munno. Mwina mukyala munna Uganda munno mukyala munno. Beeramu reason olabe nti I was on TV and I was very disappointed by what Angela was saying talking about me and Nina. King, ekigenda mu maaso embeera si nnungi eri side yaffe. Abasajja aba black market bawambye channel yaffe bagihakinze ne bagijjayo. Bali mu uploading ennyimba ku YouTube Vevo. Era kyensooka okugamba abawagizi ba Ninaroz mwenna tewaba subscribing ku ezo channels zonna ze mulaba. Ninaroz saawa zino talina YouTube channel. Zonna ze mulaba ziri fake. Baziteekawo kuwuddisa abawagizi baffe. Tewaba n'omu subscribing ku ezo channels cause bazze tebabitute mu mateeka. Bawambye kiwambe. Contract yaffe gye twasayininga ne black market yaggwako. Yali ya mwaka gumu yaggwako. Nina n'asalawo kubanga akola yekka. Nasigala nga solo artist. Nagamba kakole yekka asigale tiimu yaffe ebaddeyo ffe tubaddeyo nga underground team. Ndi manager okuva lwe yatandika nze mbadde nga mpushinga music we. Black market waliyo ennyimba ze bataakola naffe anainama olumya banno ezo ennyimba zonna bazze ne balaga mbu be balina rights kw'ezo ennyimba ekitali kituufu. Singa bazze ne bagamba mbu ennyimba ze enyonta ne batwala Anderea ne bakola ki baziinako rights. N'ekirala omuyimbi olw'okuba balaba mukyala tasobodde Nina ye muntu atasobola kwataakinga muntu bagala kukozesa chance eyo okumussa wansi. Kyenja kugamba abawagizi ba Ninaroz mustandinga wamu naffe abayimbi enensonga mwena nsubire ejja batuukako bwe mutaveeyo kuyimirira n'abayimbi bannammwe. Ninaroz wali saawa zino yafulumyemuko mu ggwanga kuba stress yabadde nnyingi. YouTube kyakoleredde
ekyo kya bugagga ebyebogere bya drugs nsonga ndala nnyo Nina ava ku drugs emyaka ng'ene emabega stress gy'alina ya YouTube channel ekoze ezo ntuuyo ze mikwano gye munnange nange nabadde omu ku mikwano gy'omukulembeze ate era nalabye ne bannamawulire nga bagamba bino tebirimu bannamawulire nga enkokola mwanyi nina akayimba kabe bakayita nkokola ng'enkokola everywhere nkokola gulu nkokola everywhere neŋŋamba kati namwe mwakozeyo ggulu ow'emagere always fe magerezi magere nkugambye gali maka eri barracks nze saayingira nayo eri barracks saayingira na barracks wano wayingidde wano ate gano maka I'm invited, I'm always there nesaawa eno mpulira njagala ngende ndye ku kikajjo ky'emagere nesaawa eno mpulira njagala ngende ndye ku kikajjo ky'emagere ekya Goa you know erimba waka oluvannyuma lw'okugenda eggulu okusabiriza Bobi Wine n'abakuba wasazeewo baani ani okola tutya nze nayigendako eggulu wandebako mu balakisi twawulirako ne mukano akayimba kafiiki nga bagamba mbuno ekyannemesa zaali mpale empanvu that means saasobola kutuukayo ebyange byakoma mu nnyimpi naye wali ate magere munnayo fashion style buli wamu banjagalirawo oba waakanu you come around ate always tolaba n'akakanyuma energetically crazy neneteekayo bwenti ate always buli twesinkana nga mugamba let's do this again tulumye abayaaye manyi byakulumya always ate okugenda eggulu kiki nekuyimba era nnyimba yo era naye akimanyi agamba ha naye nga wa ng'omanye omwoyo guliwa okugenda eggulu gwotujjake naye omanye omwoyo gwo guliwa omwoyo manyi guliwa omwoyo guli mu bantu maani wamma abantu baffe nga nange sinneerwanako kudda ku stage ngenda kupapagana nammwe omusuubuzi omusomesa omwana paka emwe nadda ku ssomero nange awonzireko naye wamma oluba lusula wammwe nalya lwani kanjogere nga mwakata ogwani kati nze nyinza okubabuulira leka mbabuulire nze mbabuulire n'ekyamagero ekindiko munnange nze eggulu nali sigenze kufuna nali ngenze kulaba bagenda kuwamba ndongo era we namanya abaali baagala okuwamba endongo nakomawo ne mbagamba baabo baagala gikwatako simbega ndi mbega w'abantu siri mbega na wa Bobi ama abantu abawagizi mwenna abayimbi tuli bambega bammwe fe tubabuusa right now nsobola n'obabuusa ne ŋŋamba ndi mbega wammwe mukomyewo YouTube ya Ninaroz bwentyo ne ŋŋamba abayimbi tuli bambega yenna eyabye YouTube ya Ninaroz gikomyewo kuba kyekyomuggaga kyalina n'omusajja yamugendako ye musajja gwalina okumanya ebintu byanjawulo n'omusajja talina YouTube ye musajja we ebyo tebyogerwa naawe naawe kati gosobola okwogera ebyabadde ani yali avudde wa mu State House ewa nakasero oba entebe n'ayogera ekibaddeyo bonna abeera ku posing na bifaananyi kigambibwa nti ekikolwa kya Bobi Wine eggulu si State House kigambibwa nti nanyumya n'ebyali mu woteeri kuba gye nakoma kigambibwa mu woteeri saasobola baageka banteerako na 100 meters don't skip from here kigambibwa nti Bobi Wine okusisinkana abayimbi abafuula babbeeyi eri gavumenti no ara right now omuyimbi era kuva dda wa bbeeyi omuyimbi yatandika okuba owa bbeeyi okuva ku mulembe gwa Matiya Luyima omuyimbi yatandika okuba owa bbeeyi okuva ku mulembe gwa basudde nga wa bbeeyi naye ng'abantu tebapiikinga baani mwe bannamawulire nga temupiikinga abantu bo bapiikinga dda nti omuyimbi wa bbeeyi omuyimbi yatunda ekintu omuyimbi yatunda yugati omuyimbi yatunda ebizigo omuyimbi gw'omulimo gwo gwakola bizigo omuyimbi n'atunda ekintu ekyo omuyimbi yatunda agriculture omuyimbi by the way kuno okubabuusa basuula namu ezo zonna sectors zemuwulira minister of what omanyi lwaki zaagwa kuba temuli bayimbi omuyimbi is a problem in the worldwide that's why you hear nga bagamba gundi balinde kati okumanya omuyimbi wa bbeeyi emyaka nga 5 emabega bagala omuyimbi okuyimba omuyimbi ogu bamuggala not even beggars we are workers fe tuli bakozi
and we work a lot. Ate ne kyatututeyo by the way mwana. It's a long time kansoke nebaze n'omukulu Bobby Wine. Wamma mukulu Bobby Wine. It's a long time wamma nga tetusinkanangako bwe tuti. Nze nyinza okuba tubaye tusinkana mulaale nga tukola emirimu gyaffe naye it's a long time nga abayimbi tebasinkanako bwe batyo kunywamu kacaayi naawe. We salute. Ate era nange mwana nange kyogamba nze saagala ewange abayimbi bakere ewange baliemu waliwe kaba kawogo bakalye nange njagala naye Bobi Wine okubayita emagere yabayise kubakakkanya ku mululu gwe mujjuza okulabisa era n'essaawa eno manja kati mwagala gamba ndi mugagga yabayise kubabulirira uliramu ebigambo byange bino wammanga n'essaawa eno manja nenga sinabanja nze sente zange njagala n'abantu banyambeko babanje sente zaabwe kuba nange mbabanjizaako abasomesa baddeyo abana abageme kubanze nyimbira nnyo abayizi muganda wange. What are you talking about man? Mwafunye transport refund eggulu bagaba. You are talking about our friend. You are not talking about oli goyogerako si mukwano gwaffe si muganda waffe sikolangako naye gwoyogerako nali nkozeeko naye ayina ne biici ebusabala nkubayo n'ekikiri nze nagigulawo gwoyogerako mbadde naye emyaka gyonna oba yakuba n'okuba gwoyogerako mwana muzibu nnyo gwoyogerako mulala nnyo bali boyogerako si mikwano gyange tebalierako yani yali ampiseewo n'enywera y'akacaayi ani yali ampiseewo n'enywera batuyita amahoteri gye tunywera kacaayi ebirasijja byakuba tuyinza n'okulya ebiki ewani ewasindi nabadde munnaye simba ku birthday ya Sindi nabadde nyimba ku birthday ya mwana omu naye nga yazaalibwa ku lunaku olumu ne Sindi. By the way nenjagala era mpiseewo akalango mbu Sindi lwaki tewegattana akana ne mukuza olunaku olumu naye nga akana kasumagira Sindi ye nga tasumagira kubako kabadde kato kazaalibwa olunaku lumu ne Sindi naye ng'era womanya abayimbi ne Sindi naye nemuweerawo awolaga nemuweereza big up kuba naye emyaka bangambe naye biki kati tekyanyiziza shiba ate kimunyiza kya on duty always on work ne bwe nalisanzeka ono muganda wa gundi wa mwanyina wa gundi naye nali muwadde big up kubanze mba ku mulimu so anokuwa big up embaata singa ebe mpise maaso